Olunaku lwa leero abakulira amakomera bavuddeyo ne balabikako mu kakiiko akalondera eddembe ly'obuntu mu lukiiko olukulu okunnyonnyola ku bintu ebibateekebwa ka alipoota ez'enjawulo. Wabula bano mu kulabikako mu kakiiko kano aka paalamenti bavuddeyo ne bategeeza nti obuvunaanyizibwa ssaako n'abantu beekuumidde mu makomera. Kino kyonna kireeteddwawo essiga eddamuzi eritawakyanya bantu bano kuwulirizibwa ssaako n'okusalira abo abagwanidde, era nga kino kye kiviirako omugotteko ssaako n'abasibe okubeera bangi mu makomera. As far as we are concerned, the welfare of prisoners have been steadily improving. They get the basics: uniforms, blankets, water, food, which is a fundamental human right of the prisoners. They are getting them. I mean, we close them. You don't see them in uniforms. We take them to courts. These are also their human rights to have access to justice. And we have been fulfilling all those requirements. Mumbeera y'emu n'abakiise abatuula kakiiko kano nabo bawagidde ensonga eno ne bategeeza nga essiga eddamuzi bwe lisaanidde okwekuba mu ttooki mu kuwuliriza emisango nga gino. Omuntu okutandika osula ku lubiriizi basula in shifts, ne bakuba akadde ne bakyusa oludda, ne bakuba akadde ne bakyusa oludda, ogenda otuuka ku komera ly'Ekitalya ng'alina ku accommodatinga abasibe 2,000 ripooti we ziraga, niye otuukayo bali mu 3,000 bali mu 4,000. Amakomera gonna ogatuukako abantu basula besqueezinze. Tulina n'ekirowoozo ekirowooza nti makomera g'abasajja kino kiyinza okuleeta embeera ey'ebisiyaga. Of remand prisoners. Currently, the remand prisoners constitute 51% of the inmates in our prison facilities. We think that this is a flagrant abuse of human rights because our constitution is very clear. A person is innocent until he pleads guilty or he is declared guilty by the courts of law. Ssentebe w'akakiiko kano naye avuddeyo n'ategeeza nti waliwo ebintu ebirala bingi ebiteekeddwa okuba nga bikubwamu ttooki, omuli okulinnyirira eddembe ly'obuntu, okutoobola eddembe ly'abasibe, abasibe okusula obubi n'ebintu ebirala, nga kino kikulu nnyo okubeera nga kiteekebwako nnyo essira mu mbeera eno. Si waabwe kuba bakuuma bukuumi abasibe. Bwabasibe abo baba judiciary. Judiciary evunaanyizibwa ku basibe abo. Bo baba bakuumi. N'olwekyo abasibe okuwera abangi nnyo ate ng'embeera y'amakomera go matono nnyo gali squeezed. Kuba batuwadde nga Kitalya erisapulidde okubeera n'abasibe 2,000 kati eri mu 3,000 n'omusobyo. Nti ebyo nakivudde bantu okweyongera emisango ate judiciary neeba nga tekola kimala. Wabula bo ab'amakomera bategeeza ng'enteekateeka eno weteekeddwako nnyo essira era bwe batunudde ebintu ebyenjawulo okubeera nga bitereezebwa. Waliwo ensimbi eziteekeddwa okubeera nga ziweebwa omusibe yenna abeera amazeeko ekibonerezo kye, nga zino ze zimuyambako okubeera nga yeetandikirawo akalimu gy'aba agenze. Wabula okusinziira ku babaka bagamba nti ensimbi zino ntono nnyo nga tezirina kyamaanyi kye zisobola kukola eri omusibe olw'ensonga nti alina obuvunaanyizibwa bw'aba ateekeddwa okutuukiriza. Abantu prizoni zonna gye ziri, abantu bano nga bapangisiddwa abasibe okukola ddala bafuna ekyo kye balina okufuna. Akasente bwe baba nga oli ompangisiza buli musibe 1,000, kyokka ate noono abawerekera olina okumuwaayo ezasigala, olina okumuwaayo ensimbi endala simanyi ez'okukuuma. Kugamba ng'olaba waliwo oba oliawo okulinnyirira eddembe ly'omuntu okubeera nga tasasulwa kimala. Tetugamba nti abasibe bongere okugenda mu makomera basobole okusasulwa, ne tulowooza eyo service gye bawaddeyo bagiwaayo ku lwa gavumenti oba oliawo okulaba nga nabo obulamu bwabwe babukyusa. Esente zaabwe balina sente ke bafunako. Ku sente baba bakozeeyo bafunako akasente esiringi nga 650. Naye ng'ejjukira nti ye omusibe ayinza okufuluma ng'akoze 1,000 n'ekitundu oba 1,000 nga kisinziira mu waawaali. Ye nga akkirizibwa kufuna 650 lokka nakulyayo mmere nakukola kino ebyo byonna bye tubadde tutunuulira ne batugamba nti babikola abasibe bakola ebweru, abasibe bakola ki, bakola
hard labor, what have you, naye nabo bafunayo akasente. My name is Akena Samuel, Assistant Commissioner General of Prisons, Director Special Duties, Office of the Commissioner General of Prisons. You've been in a Human Rights Committee. Yise Chigongo, Kura, Channel 44, Oregulo.